Nzenfa chenjoyo chimanyi va mu by'okwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muko yo mugamba mutya baganda bange, it's your boy Victor Rose Ginger Boy oli ku SMX Media and keep it up, don't change the dial. Kati driver mukujekanga manager wange Abudu yali avuga ajekanga ng'obudde bukoze eki wedde yagenda okusibasibako nga wakati nagiweta omulundi gumu ogijjayo bwati kyayo kiri mu kkubo natutaasa munnange nze ndi fiiti soka nenfuluma buli omu yajja nga nalowooza buli omu yali yeralikirira nze kuba bamanyi nze we nali we wasinga okosebwa kati everyone was worried about me. They were like Victor oli bulungi naye nga ate bandaba kwanze wanafuluma emmotoka nasoka nensirika nga soogera nga nyimiridde njitunuuliddewe nti naye nga soogera like for 30 minutes ngenda okuddamu amagezi aga recording nga ndowooza nga ayisewo n'essaawa nga 2 namba aga recording emmotoka biki nga tugijje nawo ne wali ku kkubo tugitadde ku petrol station yali okumpi awo wengamba nno kanteekeko ku social media osanga abantu banaakola ki bayinza otuyambako. Awo wetwafunira abantu abamu abajja abatudduukirirako tugenda mu ddwaliro. Twagenda mu ddwaliro that same night motoka twagireka ku petrol station ate twagenda of course twayisobola kugendayo already twayishocked nga buli omu yali ebirowoozo ebyo twabijjukira nankeera netwala abana abali mu motoka muki binayina abamu ddwaliro kozi we twayugaga emotoka beekonakonamu abamu tetwafuna physical injuries but they got some inner pain. Mbuli ayo just kati kale omuntu okeyakukolerako nogano no we yakankolera Amazima that day I felt like I was loved. At on this day we yankola kino na feeling ambo abantu ebamenye emitima dala bibeera byaddala oba tebakumenyangako. Baby wange yamperezaako ku birthday cake nga nene nga tebajinkolerangako yali nene nga ate munaye nga nungi nenjisala. I think it's the sweetest cake I've ever eaten. Mama okugwa mu mukwano jano wange naye ng'ekindeta no wange njagala ndabeko n'owo njagala ku stage oleeta omukazi basi na SMX oleeta omukazi ngenda kujja kuyimbirayo akayimba special for you too. Mukirabye bulungi nnyo ngenda tuula wali eri mu maaso wallahi oleeta omukazi engejolairo nyinganga gamba webale wamalile ebiseera webale wandeka mu kukaaba webale mutima gwe watwala wagukomyawo mu bipapajjo leka neekaze nga talumiddwa maama kyatule tikyali kyakubeera newale na buli gye nagenda tukyali mu mukwano gye nakanjulanga. Yes, mbaniza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX waneno ku SMX Media mwemwe nabazenga mu following okuvira ddala mu 2020 mumanyi bulungi nnyo nti waliwo abayimbi bange benjagala ine intro nanti omanyi fu waneno tukukikola nga tubeera twagala mukimanyi bulungi nnyo nti waliwo abayimbi bange benjagala ku mutima nganze okusinziira muni abana abantu bambeerera oba banyanguyira naddala we nali ntandika ekintu kino kye SMX Media. Naye kwaba abayimbi kuliko omukyala Lydia Jasmine, kuliko Eddie Kenzo, Spice Dana n'omusajja ali omwono Victor Rose nakolwayo gwenza okubeera actually oli mugole mugole oba mugole tubbi omugole yabeera mugole ko olunaku oba even before I think ne mu obanga onatera Dino omugole Victor Rose amanya ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX Media wanene tubane updates buli nnaku buli saawa story wejja tujukere singo kubeera ekikulu ti stories after converting and zibeera nga ziwe uka data aleme kubeera nga agenda mungi bulijjo mumpulira nga Nanga Love Legend concert egenda obeera ku Kingdom Kampala ennaku z'omwezi nga 14 February niye nemba suubiza ne bagamba manyi omuvubuko ono ngenda munoonyaako kubanga muyimbi wange mukwano gwange sobola okubeera nga ye kennyini abannyonnyola exactly kye kigenda okubeera ku olwo olunaku then yemu nakamu bubiri okusinzira mu tubadde tuludde okubeera nga tulabagana. Victor Rose lwabadde lunaku lwakuna omuyimbi munno we yafiira Baby Deo
neera ate olunaku olwenkera lwabadde lwakuna then lwali lwakutaano then olwomukaaga olwokutaano ekiro lyafa no oli yafudde lwakutaano then ku lwomukaaga ku lwakuna ku lwomukaaga kuba ntwalina okukola interview eno ku lunaku lwali lwakutaano lwamukaaga lwakutaano nafunye encuku ey'amaanyi nnyo wetwandiyagadde tutandikire ngenda okukubira ku bantu abamu abakuli okumpi nga baŋŋamba Victor Rose afunye akabenje nera emmotoka eweddewo ki ekyatuusewo kyabadde kiti twabadde tulina show nga tugenda ggulu eyo so twali tutuuse awo ebweyale kati waliwo kitruck ekyali kituli mu maaso nakozesa percent kyekyali ekyabadde yeah so twakiraba twakyekanga omanyi biyimirira tebitekako matala gawoni nga sometimes nti waliwo ekiri wano kati twagyekanga ate twali tudduka nga tweyunaki budde show tetusanga saa zaali 3 yeah kati driver mu kugyekanga manager wange Abuddu ye yali avuga agyekanga ng'obudde bukoze eki wedde yagenda okusibaasibako nga wa kati nagiweta omulundi gumu ogijjayo bwati kyayo kiri mu kkubo natutaasa munnange yadde emotoka yafunamu obuzibu naye ekisinga okuba ekikulu twataasibwa ffenna ffenna abaali mu motoka teri yafuna buzibu just balinamu inner pain yeah naye nze ndi mulamu ate ekyewuunyisa nti nze yali atuddewa mu maaso wennyini wano ku passenger seat awo awaayononeke nnyo nze yo nali ntudde abantu ngenda battirako ebifaananyi mulabe emmotoka gye twogera tosobola suubira nti n'abantu baavaamu nga balamu man era bwebaza mukama ono gwe tusinza buli lunaku titwasobola ovaamu nga tuli balamu nali manyi mpedde nze basooka obagambe nga tugenda ku love legend mb'oli mulamu ddala nze ndi fiiti soka nenfuluma buli omu yajja nga nalowooza buli omu yali yeralikirira nze kuba bamanyi nze we nali we waasinga okosebwa kati everyone was worried about me. They were like Victor oli bulungi naye nga ate bandaba kwanze wenafuluma emmotoka nasoka nensirika nga soogera nga nyimiridde ngitunuulidde wenti naye nga soogera like for 30 minutes ngenda okuddamu amagezi aga recording nga ndowooza ngayisewo n'essaawa nga 2 namba aga recording emmotoka biki nga tugijje nawo ne wali ku kkubo tugitadde ku petrol station yali okumpi awo wengamba nno kanteekeko ku social media osanga abantu banaakola ki bayinza otuyambako awo wetwafunira abantu abamu abajja abatudduukirirako abalaba posti social media kintu kikulu mwana waliyo abaali within then waliyo abaali e Kampala ne bakuba amasimu abamanyi abaali awo around because nateekayo posting nga mbasaba buyambi nga mbagamba tufunye accident naye tetuli bulungi twali tusaba kutuyambako yeah then abantu bambi ne bajja baali bangi abamwe era bambi abatuyambako mwena Mike, my brother Mike from Bweyale, Brenda, thank you very much for the assistance. Mzikati yakube simu yalina abantu babaali eyo naye as well n'abakubira amasimu Sinotrack boss yatuyambako naye nagezaako to connecting ku different people abaali basobola otwako buyambi so ne tuyita mu kiro wetutyo tugenda mu ddwaliro twagenda mu ddwaliro that same night motoka twagireka ku petrol station ate twagenda of course twayisobola kugendayo already twayi shocked nga buli omu yali ebirowoozo ebyo twabijjukira nankeera netwala abana abaali mu motoka muki naye nabo abamu ddwaliro kozi we twayugayiga emotoka beekoonakoonamu abamu tetwafuna physical injuries but they got some inner pain so tubatwala abamu baali bagamba naawe kenyinyo yayika oliki mulwadde naye tonabutiwulira nagamba accident ofeelinga pain after ne mbagamba tugende mu ddwaliro ne batutwala mu ddwaliro eryali okumpi ne batucekinga ffenna abamu babajjanjabako waliyo ne yasula ku cupa by the way naye nze nali stede tebampa yadde panado nze nali kiriya nenkubamu ne push up sawa so eyo nga tuvudde artist okoze clarification naddala ku nsonga ya
accident eyabaddewo. Nga tumaze okubeera nga tuvaawo ensonga enkulu esinza okubeera nga endeeta kubeera nga tuwayamu naye okusingira ddala nga tunyumya ku kintu ekisinga okubeera ekikulu ekya concert yaffe. Libadde ebbanga ddene within the music industry. Wakamala mu bbanga ki? Myaka 4. Myaka 4 abantu bakoze concert mu luyimba lumu. That means oli ready okubeera nga okola concert, Love Legend concert. Weetegese otya otandika otyo gamba mbu gwe kogikole bantu bangi tubalabi babaddewo for more than even 4 years. Nene batagamba kanerije mu kintu kibayita concert. Weetegese otya Victor Rose? Yeah, first of all, NOC concert, it's not like a concert. It's not a Victor Rose concert. This is a Love Legends Valentine show. A night show kujja kunyumirwa la mukwano n'abayimbi b'omukwano. Mainly this concert ya Victor Rose mbu Victor Rose. No show ya fefenna ne baganda banga bayimba music w'omukwano. Era olaba bonna bataddeko abasinga oyimba omukwano obulungi. Nabataddeko ku line up yange aba artists. I have Palaso, I have King Saha, Nina Liam Voice alinayo show Dubai. Sorry tagina kubeerawo mazina funamao kasho akamango nina B2C nina Unknown nina Virota nina Sidic Vocals nina Roma Mathamu Kisa Fie nina Rose banji Chitegera kubeera ngo ina line up efanagana wetyo nenga wimbala collabo ntono manya abantu asinga bakola concert nga bayinulide ku collabo tikasa nayo collab ne Fiki nayo collab ne Shiba ninayo collab ne Bebe Kulu enkola concert bagenda kujja bambererewo kigina sika abantu gwe collabo zo zemanyi remake ya Chikomando nina nachi nani wani ono omwana wamwe Tatu Caspian Marvin Tatu size manyizo ka collab ne Fie tulina yakayimba akapya akaita siri ekyusa zizukaze manyi collab. Yeah, sina collab nyingi nnyo. But kino kiri just about love. Yeah. Lunaku lwabagalana ola Valentine. So engeri jeni nti ndi muyimbi wa mukwano. Nali awo ngamba ne lwaki sifunayo ekintu ekyenjawulo kyenkolerayo ku bantu abagalana ku lunaku lw'omukwano. Engeri nange gye ndi omuyimbi w'omukwano. So concept ya Love Legends Valentine when nagireetera nti ba Love Legend abayise mu mukwano ennyo bajje tunyumirwe abali mu mukwano abakagutandika ba student nganze no bajje tegera bajje abe bakyawako abali mu heartbreak osobola okujja mwogwaye bakusala osobola okujja nawe munayo entalamulo nyingi ezigenda okubeerayo ndi bulungi amanya entalamulo kitegeeza omuwala abanyiri entalamulo abantu abatalina baagalana omuwala nga abantu avuka abalungi abalayika obulungi naye nga tebalina ki abali singo bulijjo kitegeeza nange simanyi nze okuba mbalimba naye nga kyemmanyi entalamulo ezigenda kubeerayo nga nyingi. There are very many beautiful girls, single boys and single girls abagenda okujja bangi nze abadde banga Victor naye kati nze nga sirinaawo ki sina mwagala ebintu yemwe yo sibya abagala naye mugamba nedda banji abali mu kulowooza nga ggwe era mbagamba wenti jangu ojja sanga eyo soulmate oyinza osanga eyo soulmate tomanya. There are very many people abagenda proposing eyo ogenda kufuna ne inspiration naawe okugwa mu mukwano jano wange naye ng'ekindeeta n'owange njagala ndabeko n'owuwo oleeta omukazi semwekisi oleeta omukazi ngenda kujja kuyimbireyo akayimba special for you too. Mukirabye bulungi nnyo ngenda tuula wali eri mu maaso wallahi oleeta omukazi engejolairo onyinganga gamba kisoboka sebo ngenda kufunira akayimba oba njagamba Palaso ngaye Palaso olawo oyo omwami watudde naye nsaba ogenda bayimbireyo akayimba sebo nze siyita mabega ama nino omuntu wange nera mwagala nnyo Victor Rose njagala laba muntu okola olunaku nso nze ngenda kujja ne baby wange mujja mulaba tujja kujja nga tunyumye bulungi. Muntu expecting eki naddala ku Victor Rose omaze tuwa abantu abakuwerekeddeko omuntu expecting eki ku olunaku love of course olunaku lwa mukwano so just expect love everything to about love so to prepare nze bulungi tubawe show y'omukwano show ey'omukwano
ennungi not kuyimba buyimbi nti kuyimba tugenda kuba wa show ey'omukwano such that cause an episode 1 such that next episode buli omu ayanguyirwa okujja. Njagala tukole show atazze agambe kweddako nina okujja. So we are prepared twetesetese bulungi nga twagala abantu tubasavinge tubakolere show n'abanyumira bambi n'abaagala n'abaabwe. By the way ne oba toyina mwagalwa obanga Valentine's Day is all about love. Esobola okuba even agape love with your family, your mom, osobola okujja ne daddy wo nga Valentine valo kitegeera oba your mom nogamba nze kati nze mama agenda kujja kitegeera abagala okulaba ku mama wange mujje mama wange ne tata wange bagenda kujja. Bantu bagamba akasente sagala abemo no interview nga waliwo ekintu kyonna kyebebuuza ku concert bagambe entrance emitwale bagenda okujja okusanga tugenda kubeera ku Kingdom Kampala. Kingdom Kampala eri awo mu town wakati just near UBC oba omanyi UBC weri oba omanyi Garden City nayo njira bakwali round Garden City just opposite Garden City wali ki Kingdom Kampala round about ya Garden City negata ku UBC wakati just eri awo kizimbe kiwanvu ujja kuba mu kiraba. So entrance mitwale 2 ordinary ticket emitwale 2 kitekamu omwana namujja ne ate ebyokulya byawali tebiri expensive ebyokulya biri ku normal price buli kimu kiri ku normal price. Emitwale 5 VIP mitwale 5 then couple treat obanga olina omwagalwa wango oyagala tubayise mu ngeri eri special oba oyagala proposing oba oyagala gwe surprise kola olunaku ngaga bantu ala musho ya Victor ne bankolera kino such special things just package ya mitwala aga 5 go gatuwa ne tu preparing nga feti tugenda okolera oba no tubuulira nga manali agadde munkolera ki kino na kino balaso wajja okuyimba akayimba atekemu ebintu ng'ebyo byebyo ebyenjawulo bye tugenda oteka mu show yaffe oba akayimba okusinga okwagala ate akayimbako tekajjira okulwa mukwano webale buli wenkawuliriza nti akayimba kanyingira mu ndeeno naye nga osobola okumbulira gwe weebaza. So abantu bategeddewo Kingdom Kampala weri sente bazitegedde then table ya million 2 table eberako special treat ya mitwala 5 table eberako abantu 8 tujigabirako buffet then tubawa wine chess flavored gin ya sponsoring the show. So tujawa wayo ka wine kitegeera ate muganda okuva mu chess ka gin kati kadalaus juice kagena birayo nako Dalausi ndoza alinga nza we bamachi namusanga nawe naye omu ku bantu bomovize naye for a long time so nange feeling nga so mujje shegena kuba nungi shegena kubeera yanjawulo si bya kuba paku tugenda kuba tukuba music ali smooth obeeno mwagalwa moment mu obulowoozo bidduke biddeyo gye mwatandikira gwe alina azza okushootinga yo short olengere ka baby nga music bu playing ali obutala we bwaka olengere ka baby kako ganana yako kenza na kewaka sisi student ono professor Zendi Love Legend abantu be bachimba moment kije single jwali ogambye I was disappointed within a relationship ogamba yes abantu tandiko bane tuwandika bulete oli natabufuno bano kawandika nokateeke wantu nokesangira nokesomera moment kye ya love jogambe no ino yampisamu egali then otone moment enungi wali ofirinze mu love nogamba this day I felt loved zesibiranga kona love mushi na mu public so nali badde ngamba abantu nga bagamba kye basobola relating nacho so balimba mpozi ngo yagala mbalimbe mbuli ayo just kati kale omuntu okeyakolerako nogano no we yakankola Amazima that day I felt like I was loved aton this day we yankola kino na feeling ngambo abantu bamenye emitima
ddala bibeera bya ddala oba tebakumenyangako. Baby wange yampetezaako ku birthday cake nga nene nga tebaginkolerangako. Yali nene? Yali nene nga ate munaye nga nungi. Nengisala. I think it's the sweetest cake I've ever eaten. Mama. Yeah, birthday yange. Disappointing moment. Bakolo nakuba amasimu Mr. Call 99 nga takwa. Ate wembanga nze ya disappoint. Nacho osobola nze ya disappointing nga nayo kyamu. Ayo ndi muntu nange siri perfect. Temulavu nabyo nakolayo ebyekisirwawo kale omanyi omuntu oba amumanyira ng'omanyi nti tusaagasaaga nnyo sometimes oyogera ekintu ng'osaaga kumbe yebambi akitutte bulala yabadde serious gwe nga ngeri gye mubadde mumanyidde nti musaagasaaga nolowooza nti ajja kitwala easy kati nina kye nayogera bambi nekimuluma nnyo nekimulumira ddala nno ekyo kyatuvirako ne relationship yaffe okufunamu okutagalamu so bikyannemye ati awo tugenda kwegayirira ffenna nzije n'owange tumwegayirireko wa Victor Rose tusobole okulanga ensonga eyo tugikwasaganya alo naye tujagezaako tekijjakigaana katusoke tuve mu valentine osanga ne ku valentine kwennyini we can mend broken hearts. Yeah. Victor Rose now mu music omwaka gikugendedde gutya naddala 2023 2023 sata music mungi music nali mukuwe preparing nga netekera guno omwaka n'emyaka egiddako so gomaka ngutwalanga omwaka gwange ogw'okwetegeka so sijja kugamba nti nabi bingi binakola musically but nabikola naye nga see Victor Rose like I was preparing nali releasing a music mungi I wasn't shooting a lot of videos ndoza natamu video biti zokka tatu ne mfa umbrella zaliza 2022 yali 2022 November yali EP yali konfa umbrella netsalawo so then nenta Zoya Zoya was a dedication song to someone now tugenda okuzoya then siriyekyusa siriyekyusa netutaka audio keno gyetwateleddeko video tetutagita so olwo omwaka nali nga tumaze okubeera nga tuvaawo ensonga enkulu esinza okubeera nga endeeta kubeera nga tuwayamu naye okusingira ddala nga tunyumya ku kintu ekisinga okubeera ekikulu ekya concert yaffe libadde ebbanga ddene within the music industry wakamala mu bbanga ki myaka ena abantu bakoze concert mu luyimba lumu. That means oli ready okubeera nga okola concert Love Legend concert wetegese otya otandika otyo gamba mugwe ko gikole bantu bangi tubalabi babaddewo for more than even 4 years nene batagamba kanerije mu kintu kibaita concert wetegese otya Victor Rose? Yeah, first of all NOC concert it's not like a concert it's not a Victor Rose concert this is a Love Legends Valentine show a night show kujja kunyumirwa la mukwano n'abayimbi b'omukwano mainly si concert ya Victor Rose Victor Rose no show ya fefenna ne baganda banga abayimba music w'omukwano era olaba bonna bataddeko abasinga oyimba omukwano obulungi n'abataddeko ku line up yange yaba artists I have Palaso I have King Saha Nina Liam Voice alinayo show Dubai sorry tagenda kubeerawo mazina funamao kasho akamango nina B2C nina Unknown nina Virota nina Sidic Vocals nina Roma Mathamu Kisa Fie nina Rose banji kitegeera kubeera ngo ina line up efanagana wetyo nenga wembala collabo ntono manya abantu asinga bakola concert nga bayinulidde ku collabo tikasa nayo collabo ne Fiki nayo collabo ne Shiba ninayo collabo ne Bebe Kulu enkola concert bagenda kujja bambererewo kigina sika abantu gwe collabo zo zemanyi remake ya Kikomando nina nachi nani wani ono omwana wamwe Tatu Caspian Marvin Tatu size manyizo okakola ne Fie tulina yakayimba akapya akaita siriyekyusa zizukaze manyi kola yeah sina collab nyingi nnyo but kino kiri just about love yeah lunaku lwabagalana ola Valentine so engeri jeni nti ndi muyimbi wa mukwano
nali awo nengamba naye lwaki sikufunayo ekintu ekyenjawulo kyenkolerayo ku bantu abaagalana ku lunaku lw'omukwano ngeri nange gyendi omuyimbi w'omukwano. So concept ya Love Legends Valentine we nagireetera nti ba Love Legend abayise mu mukwano ennyo bajje tunyumirwe, abali mu mukwano abakagutandika ba student nganze nabo bajje tegera bajje abe bakyawako abali mu heartbreak osobola okujja mwogwaye bakusala osobola okujja naawe munayo entalamulo ennyingi ezigenda okubeerayo. Ndi bulungi amanya entalamulo ekikitegeeza entalamulo abantu abatalina baagalana omuwala nga abantu avuka abalungi abalabika obulungi naye nga tebalina ki abali singo nange simanyi nyinza okuba mbalimba naye nga kyemmanyi entalamulo ezigenda kubeerayo nga nyingi. There are very many beautiful girls, single boys and single girls abagenda okujja bangi. Nze abadde banga Victor naye kati nze nga sirinaawo ki sina mwagalwa ebintu yemwe eyo si byabaagalana naye mugamba nedda bangi abali mu kulowooza nga ggwe era mbagamba we nti jangu ojja sanga eyo soulmate oyinza osanga eyo soulmate tomanya. There are very many people abagenda oposingira eyo ogenda kufuna ne inspiration naawe okugwa mu mukwano wange naye ng'ekindeeta n'owange njagala ndabeko n'owuwo oleeta omukazi semwekisi oleeta omukazi ngenda kujja kuyimbirayo akayimba special for you too. Mukirabye bulungi nnyo ngenda tuula wali eri mu maaso wallahi oleeta omukazi engejolaire onyinganga gamba kisoboka sebonne ngenda kufunira akayimba oba nja kugamba Palaso ngaye Palaso olawo oyo omwami watudde naye nsaba ogenda obayimbirayo akayimba sebonze siyita mabega amanange nino omuntu wange nera mwagala nnyo Victor Rose njagala laba muntu okola olunaku nsoke nze ngenda kujja ne baby wange mujja mulaba tujja kujja nga tunyumye bulungi. Muntu expecting eki naddala ku Victor Rose omaze tuwa abantu abakuwerekeddeko muntu expecting eki ku olunaku love of course olunaku lwa mukwano so just expect love everything is about love so to prepare nze bulungi tubawe show y'omukwano show ey'omukwano ennungi not kuyimba buyimbi nti kuyimba tugenda kubawa show ey'omukwano such that cause an episode 1 such that next episode buli omu ayanguyirwa okujja njagala tukole show atazze agambe kweddako nina okujja so we are prepared twetesetese bulungi nga twagala abantu tubasavinge tubakolere show n'abanyumira bambi n'abaagalana baabwe. By the way ne oba toyina mwagalwa obanga Valentine's Day is all about love. Esobola okuba even agape love with your family, your mom osobola okujja ne daddy wo nga Valentine valo kitegeera oba your mom nogamba nze kati nze mama agenda kujja kitegeera abagala okulaba ku mama wange mujje mama wange ne tata wange bagenda kujja bantu bagamba akasente sagala abemo no interview nga waliwo ekintu kyonna kyebebuuza ku concert bagambe entrance emitwale bagenda okujja okusanga tugenda kubeera ku Kingdom Kampala yeeriruda Kingdom Kampala eri awo mu town wakati just near UBC oba omanyi UBC weri oba omanyi Garden City nayo njiraba wali round Garden City just opposite Garden City wali ki Kingdom Kampala mucho round about ya Garden City negata ku UBC wakati just eri awo kizimbe kiwanvu ojja kuba mukiraba so entrance mitwale 2 ordinary ticket emitwale 2 kitekamu omwana namujja ne ate ebyokulya byawali tebiri expensive ebyokulya biri ku normal price buli kimu kiri ku normal price emitwale 5 VIP mitwale 5 then couple treat obanga olina omwagalwawo ng'oyagala tubayise mu ngeri eri special oba oyagala proposing oba oyagala gwe surprise kola olunaku nga bantu ala musho ya Victor ne bankolera kino such special things just package ya mitwala aga 5 ogwo gatuwa
ne tu preparing nga fe kitugenda okukolera oba n'otubuulira nga mwana Ayogedde munkolere ki kino na kino atekemu ebintu ng'ebyo byebyo ebyenjawulo bye tugenda oteeka mu show yaffe okwagala ate akayimbako tekajjirawo kulwamukwano webale buli wenkawuliriza nti akayimba kanyingira mu ndeeno naye nga osobola okumbulira gwe weebaza. So abantu bategeddewo Kingdom Kampala weeri esente bazitegedde then table ya milioni 2 table eberako special treat ya mitwalo 5 table eberako abantu 8 tugigabirako buffet then tubawa wine chess flavored gin ya sponsoring the show so tujawa wayo ka wine kitegera ate muganda okuva mu chess ka gin kati kadalaus juice kagena berayo nako Dalausi ndoza alinga nza we bamachi namusanga nawe neyo mu ku bantu bomovize naye for a long time so nange feeling nga so mujje shegena kuba nungi shegena kubeera yanjawulo si byakuba pakumpaku tugenda tukuba music ali smooth obeera n'omwagalwa moment mu obulowoozo bidduke biddeyo gye mwatandikira gwe alina azza okushutingayo short olengere ka baby nga music buplaying ali obutalawe bwaka olengere ka baby kako gamera naye abo kenza nakewaka student ono professor Zendi Love Legend abantu be bachimba moment kije single gyali ogambye I was disappointed within a relationship ogamba yes abantu tandiko bane tuwandika bulete olina atabufuno bano okawandika nokateeke wantu nokesangira nokesomera moment kye ya love gyogambe no ino yampisaamu eggali then otone moment enungi wali ofeelinze mu love nogamba zesibira ngako na love mushi na mu public so nali badde ngamba abantu nga bagamba kye basobola relating nakyo so balimba mpozi ngo yagala mbalimbe mbuli ayo just kati kale omuntu okeyakolerako nogamba no we yakankolera Amazima that day I felt like I was loved at on this day we yankola kino na feeling ambo abantu bamenye emitima dala bibeera byaddala oba tebakumenyanga baby wange yampetezaako ku birthday cake nga nene nga tebajinkolerangako yali nene nga ate munaye nga nungi Njisala. I think it's the sweetest cake I've ever eaten. Mama. Yeah, birthday yange. Disappointing moment. Bakolo nakuba amasimu Mr. Kolo chenda mwenda ngatakwa. Ate wembanga nze ya disappoint. Nacho solo. Nze ya disappointing. Ngana yo chamo. Mayima ndi muntu nange si perfect. Temulavu bibi. Nabyo nakola ebi ekisirwawo. Kale omanyiye omuntu oba amanyira ngo manyi nti tusaaga nnyo sometimes oyogera ekintu ng'osaaga kumbe yebambi akitutte bulala yabadde serious gwe nga ngeri gye mubadde mumanyidde nti musaaga nolowooza nti ajja kitwala easy kati nina kye nayogera bambi nekimuluma nnyo nekimulumira ddala nno kyatuvirako ne relationship yaffe okufunamu okutagalamu so no man ochi making up bichannemye atise atugenda kwegayirira ffenna nze je no wange tumwegayirireko wa Victor Rose sobola okulanga ensonga eyo tugikwasaganya alo naye tujagezaako tekijja kugana kati soke tuve mu Valentine osanga ne ku Valentine kwennyini we can mend broken hearts yeah Victor Rose now mu music omwaka gikugendedde ku Canada 2023 sata music mungi music nali mu kuwe preparing nga netekera guno omwaka n'emyaka egiddako so gomaka ngutwalanga omwaka gwange ogw'okwetegeka so sijja kugamba nti nabi bingi binakola musically but nabikola naye nga see Victor Rose like I was preparing nali releasing a music mungi I wasn't shooting a lot of videos ndoza natamu video bit zokka tatu na lulu tatu ne mfa
Umbrella zali za 2022 yali 2022 November yali EP yali konfa Umbrella Netsalawo. So then Nenta Zoya Zoya was a dedication song to someone. Now tugenda okuzoya. Then siriyekyusa siriyekyusa ntutaka audio keno gye twataliddeko video tetutagita. So olwo omwaka nali nnyo wakyojjula ebitana mbadde mufumbiro. So mbadde nkola music nnyo, mbadde shootinga videos. You people mugenda kunyumirwa guno omwaka, wallahi you're going to enjoy kyenyinza bagamba. So oyogeddeko ku project ya Zoya, omuntu ali eyo SMX oba SMX Media King and Queen yalaba Zoya project nemunyumira. Zoya atagira abasobola ogendayo, yali project asigenda ku mentioning aba client naye yagidedicating ira mwana muwala nga Zoya, ndozo ba yali birthday ye mainly naye it was a song about, it was a personal song to somebody. Omwana we. So omuntu ali eyo ngagamba Victor Rose olaba yakola project eno kiyinza kuteekingisa ki omuntu omukolerayo project eyiye. Nagamba njaga Victor Rose ayimbe akayimba nga mulimu linnya lya baby wange ye Nakamatte nga nze Samuel tukole bulungi nnyo ne video. Kyetaagisa ki? Kisinzira ku nkolagana yange n'omuntu. Kati for example ebya Zoya byo tebyali muki sente. Yeah, nali nkikola out of love cause manyi kati gombeererawo neoba tompadde sente kati nojja enkya nongamba Victor njagala kunkolerayo ka kintu wekiti kisobola okukola ki okunyanguyira okukolera. Kati ate waliyo oli agenda okujja nga lawa nakikukoledde ku bwereere n'alowooza mbu naye ajja kuva eri mukolere ku ki nga ate tetulina kitugatta. Kati awo obozze ate yiggwe mu bizinensi. Kati obo yagala nkolera ekintu ng'ekyo, of course obo ino okulaba manager noyogera naye ne mukutula zine banga Victor gena kola kino kisoboka bulungi kisoboka cause fe tuliwo kusavinga abantu ate kati kenawonya Yakabenjje nze ndi osanyusa abantu mwana gena basanyusa bakala sagala kuteekawo mbeera yonna Mukama yampadde second chance to project ya Zoyo abantu obutakimaking mainly yali ya sente teyali ya sente besides okubeera nti abantu ba sente neme teyali ya sente, it was your own personal project. Kwana ngina lozo ba nagamba Victor Rose aji bachaka bamukozeeko nayisamu ekintu naye waliwo ebintu ekyanuma naye kankireke natunulira birthday ya Zoya Victor Rose waliyo ebintu ebimu yolina okulaba obulabi nengamba no yesonyiwa eno weberanga birthday ya Zoya 1 year nengamba nengeragana nembaga z'abantu betusinga okumanya bana abakabi nengamba tuli kuki wano ekyo bamanya ebintu ebimu mu nso ina bitunulizi nobirekawo nokola bibyo ate nekirala mu bulamu tewegeraageranya namu. Don't compare yourself to anyone. Feeling down. Yeah, we be grateful kubanga nawe woli awo waliwo yegombo manyi twali omwana yatandise SMX Media ye nga naye yegombye agamba kyali yakikula abeera ne ba Victor abeera ne bani biki kati nzibanyiza okitegeera kati so ate nga nawe olinawe weegomba ntunulira balala okitegeera. That means I cannot appreciate myself when if I'm looking so olina kusooka kuba grateful kwekyo Mukama kyaba kutuusizzaako manza I'm just grateful nti sobola okumeeting abantu abamu I can have a word with this so that sobola oku appreciating wa abantu nange ngamba buli kyali amanyi omuziki gwange okitegeera ekyo nze nkyebaliza Mukama. Nga tuli kumaliriza ebimu ku bisembayo, how do you protect yourself okubeera negative mawulire sasa gezibeerawo gravity wamulabye byayogera attention yona negenda eri gravity viral tatwamulabako abantu bemuli mu good category emu attention negenda ku viral nebisigadde ngebyo abayimbi abamu lately begumbulidde simanya abakazi bakadde ba sponsor ba mami nebisigadde ngebyo kijja ekyokubeera nga Victor Rose toberangako mawulire for a negative thing sigiwulirangako newebeera gyeri sijja gikola
newebera gye erisijja gikola naye ekibi kirina okwogerwako era wenkola ng'ekibi omanyi lwaki kuba ekibi ekyo bwekikolebwa oba olina okyogerako saaki dati akikoze yeddako n'atakola kirala tobikka just nti nze ekinnuma nti banamawulire bakuliriza nnyo ate ebibi webayitirawo kati for example nze kano kankogere for example nafunye accident abadde tuta obulamu bwaffe cause eyo motoka Benz naye Benz wogiraba nge esansuse bwetyo omubiri gwayo guba mugumu naye weolaba esansuse bwetyo omanya kabadde akabenje kaki kamaanyi but bantu bameka abavuddeyo ne bakola kwaga amawulire nabyeko blog ntono nnyo era blog buli blog eyakoze but is following blogs I personally naye buli blog eyakoze amawulire ganga ebirala tebabikola nga it's okay but kino kirimu okufa sebwe kirimu omuntu okutwala ki obulamu bwe okitegeera buli omu ayagala kamera olwokuba baagala ki likes man buli blog eyampostinzeeko ku platform yonna I'm following each and every blog buli gyensanga nga yampostinzeeko cause I didn't kino mukama ndaba I didn't send to any blog or radio or TV or what sina ginaweereza nti mpostingira koze story nakoseza bifaananyi naye nga si byagundi kubanga byambuze naye nga story nagikoze nti mpostingiraako bannaye ntomeddwa nga njagala kulaba nataddeyo nembalaga banaye ndi mu bwetaavu kuba twabadde we tuli tetumanyiwo tetubeerangawo ko tetulina gwe tumanyi tuli abantu aba mu motoka nga tetulina buyambi tetumanyi nakiddako kati nakiteeka ku social media nga noonya ki buyambi era buli blog eya postings ndi mugifollowinga but sizifollowinga blogs kwamba manyi abantu abasinga amawulire okitegeera kati buli muntu yakikoze mwana salute I respect that but a few of them did but ni abakikoze okitegeera kitegeeza ki nti bana Uganda man twebereremu kati singa nafudde singa kati oba singa nafunye obuzibu oba omukuffe singa kale yafunye obuzibu obw'amaanyi abo bandi badde basanyufu nti abakufuna ekyo posting just tumanye nti buli kimu kuba kiyinza okuba nze kintuuseeko wotafaayo nga kituuseeko nze kati muna Uganda omulala kati sinze ninayo kooki abasobola okunziruukira kati muna Uganda omulala it's not all about just Victor gwe bamanyi naye buli muntu yenna olaba nga accident egudde oba omuntu nateekayo ekintu oba kiki kikiiseewo nze nina blog gye mbadde nsinga followinga nze followinga for a reason eri Nairobi eyo the other people bapostinga n'ebintu ebituuseewo e Uganda ng'ate ffe abaffe tebabipostinze nga si bya celebrity si byaki bya muntu wa bulijjo abasobola okufuna creating awareness okitegeera for them they are there to inform the world ekigenda muki buli akagenda mu maaso kati babloga baffe ekyo kye bakola ki nze kyannumye Victor Sokonjo Victor nja kushira bagala man twedde kuko about that I'm sorry gwe kirumye naye nze tondera bano tobetondera oyogedde ekikuli ku mutima if you are yagamba atya principle if you are ready to speak the truth be ready to stand alone okay oba oyogera mazima beera ready okuyimirira we kakati bona ne bakuvaako the truth be ready to stand alone yali his excellence Bobby Wine omutegeera kitebe wagendayo ayo atamutegeera nga tumalize n'ensonga ya federation ne uma ogwawo watuufu kubanga biliyoni zo ziri mu man sizina gye njagala nakugwa sinna kati kubbo bwenyini abamu ku bakulembeze wala nafunye accident teri yadde yampositinze teri yadde yankubiddeko akasimu yadde akamessage nti Victor sorry kati ngwewa ate ku ebyo kati sikyayagala nakuma man nakyuse and about those manyi leadership things I don't care beekoleko mulimu gwabwe
buli omu kyenategedde nti buli omu afa ku bibye. A few musicians abancontactinzeeko abafuddeyo, I really appreciate that bambi, mwebale nnyo. Yita abantu omulundi ogusembayo basobola okujja ku concert. Ya baganda bange byo bibaawo byonna byonna mu bulamu manyi tukula lwa experience gye tuyitamu yetukuza. So nze I'm using this as a chance to grow, okutegeera nti oli kyali wange oli si kyali wange ono biki okitegeera. So ebyo bibaawo mu bulamu naye nze nnyongera okubategeeza nti tugenda kubeera ku Valentine's Day ku Kingdom Kampala mu show yaffe gye bayita Love Legends Valentine. No episode 1 wali episode 2 wali episode endala zonna. As long as I'm still in the system, tujja kuba tutegeka Love Legends Valentine endala buli ku Valentine's Day. So this time we at Kingdom Kampala. Entrance is 20k ordinary, then VIP 50k, couple treat ya $5,000, table VVIP tables za milioni 2. Yeah, but then chabanyula ali VVIP tables jirako parking, twa free parking. Tukuwa parking emotoka. Okay. Yeah, kuba bayinza okujjanga balina amamotoka biki, tukuwa free parking slot, then ne tukuwa akamere ka buffet ne wine n'ebimuli. Iyo mwagara. Yeah. Yeah, because it's a romantic night. Tugenda bera mu kweyagala mu abali. Kweyagala we mukwano kitegeera. Omuntu atajja ngenda wakola kefujjo kola batagenda kuleeta baagalwa neetegese. Tugenda kujja n'abafenze ng'omuntu siri muntu ayita mabega nere. Ajja kujja eri kibebi nje twalire ennondeyo omu ku boyi wange ali singo nganya kati kiki no. Tugenda tuuka awo. Awo katujje bonna bakyali abali singo bannange mujje mu Love Legend. Akayimba kensinga okwagala. Webale kogenda okunkubiramu abasigadde simanyi kike mwagala bitaruza atuyimba. Kankwata konyo I don't know why. Tenza kagamba mbuka. Why tomanya. Webale wamalile ebiseera. Webale wandeka mukukaba. Webale mutima gwe watwala. Wagukomyawo mu bipapa joleka nekaze gatalumidwa mama. Chatule tichali chakubeera. Newale na bulijje nagenda. Tuchali mu mukwano je nakanjulanga. Chaika wakumenya nnyoge ekyo kubanga osinga kwagala we naye Love Legend tugenda okukola kikasemba. Okay, kankulekere nkulaze buli kyenina nsigadde kweyambula. Omutima ne wegula jana oyongera kugwewala. Yeah. Ongamba kali kuntandikwa obitaddemu okwelaga. Otunula buwoomi tobanga ova mu lulyo lw'amadivani. Hey, nsiba ku kikoyi kusaba nfuuleyo bodyguard. Yeah. Yo, what's up all the beautiful girls and handsome boys? It's your boy Victor Rose, baby. Bayita mwena namba kola enakuzo mwezi nga 14 14th February our Kingdom Kampala Love Legends Valentine. It's gonna be a massive show. Come, let's party, let's have fun. Mujje tubere mu mukwano akitegeera abagalana mwena namba yise and all the Rose baby, the Rose buds. Mbaita mwena. Let's be there. Let's be nowhere. I love you. See you.